Kajirita, stop it. White air. Full stop. Toss your head down. Put your head down. Kabata. Katalero gwenzizo okwanukula. Kabata. Buli interview gyokola ku muntu banga tugezenga wa TikTok nga avayo nga akubira omuntu oyo nga tango mubuza kati wabakwadde interview bakwadde sente mmeka wafunye emochi Kabata, I respect you. Necho kisuse wenviridde kisuse ne ku kakono wakuma mu kakono omuliro wakuma mu kakono omuliro to an extent ndeka no musango kakono nze sinaba muvaako oba mafina ya mwase to bakise sinaba muvaako bantu banji bekoze ko interview ngozoba kuya amasimu leo kwa badino kubano ugundi jeri video nti watu node mu kamera wafunye emochi bakwaddeyo ki interview tukabadde tukwasondera sente interview no newe nade kutte emitwalo 10 oba kakadene nkabawa kale takasobola kujjawo kiri interview no babadde bayita kumanya nsobi je bakola okwetonda kumanya nsobi je bakola kufango ni kaba tuberemu amagezi tugezza mutwe tuberemu amagezi okola interview no kumanya nsobi abana bakola ki betonde ngera mukogereza nafuna alien atisiko tubatwali betonde kale no bana bati bali kufango nenga kiri kivuddewo nga abasonyiye ite fulani bisawe 5 oli kukuli wafunye mochi bantu banji abavudde nga bagala okuyamba bana abana lindako wahitawo omwezi obuzi nti batuna mu interview ya SB4 afuna mochi mutuna senza okola izi interview Kabata gwe utuna senza okola izi interview ku bantu abantu batunonya no basindike waka bata mugende waka bata ngatu wale ebintu nga bino ovuddeyo oyononya ba YouTuber oyononya ba TV Kabata tetukulumbangako sikulumbangako okula kwesubwe nze nesonyiwa yes mubi sikusanyusa bintu byo kwato byagala ne omuntu abanga nnonyeza abana luzo ndwacha nnonyeza nawe joli linda lwana kunonya nchidam nona kutesera nemba bana abana wentwalo 10 oba emitwalo 2 oba ki ata sijjazo bala mu kamera kulaga nti mbawadde so lekera okulembeza otademekete mu bantu otademekete mu bana kusabiriza kola chadabano okusabiriza bifana jala kunza mu kamera musabe sente agenda kuwa sente otiko okufuna sente temala byonna bwe munonyeza mukulu nga simufuna nga nange sina kyakola ne mugamba wadde wanonyeza omukulu nga tomufuna n'ekyo okutunula mu kamera omukulu tagenda kujja olwokuba otunudde mu kamera ne mugamba bwe wakoze story eyo bwe watunudde mu kamera Mamidolini neyaziza bwe watunudde mu kamera n'oyogera bye wayogedde ku Family Forest wafunye sente okitegeera bwe watunudde mu kamera n'oyogera ennaku gye muyitamu ne Champion Gudo interview yawedde bakwatireyo kabaasa ka sente nti munnange ennaku gye muyitamu nnyingi akabaasa kaako nina omukulu oyo abiranye live Kabata katalero gwenzizo okwanukula omukulu ono ku nsonga ya Gudo ne muganda we nebaza abategedde interview no lwaki nagikoze mbebaza mu interview eno twagikoze nga tetulumba muntu yonna wabula twanonyezaako ba Gudo ate nawo kubanoonya twenti be batunonyeza ne butwadde tukola emu ya interview eno kwabadde kulaba nsobi eyaliwo gye baakola oba oli awo twetondere alien abaana bano addemu abazaale era gwe gwabadde omulamo gwa interview eyo era nabo baagaye tutamanyi kyabagobyayo tho tukyanonyereza ekituufu era mu interview obanga gyowuliriza nga tunoonya ne ku alien oba oli awo tutangaaze waba nga waliwo ensobi abasonyiwe nze ngenda kusalutinga alien okubeererawo abantu okubeerera omuntu yenna walaba abantu nga tubanyenako oluganda tasobola tubeererawo naye wabanga yasobola okujja Gudo ekawempe n'ambeerawo mu mbeera yonna eyo saluti ne mu interview nagimuwadde nakati nkyagimuwa kuba era abeera n'abantu bangi ababeereddewo naye mukulu Kabata aludde nsirisa nnyo ebbanga ddene Kabata aludde
nga buli wenkola interview ku muntu omuntu oyo amukubira natandika okunnyononayo wano lama yavaayo n'ayogera ku Kabaata temwamutegeera Kabaata buli interview gy'okola ku muntu obanga tugeze nga wa TikTok nga avaayo nga akubira omuntu oyo nga tanko mubuuza kati webakwadde interview bakwaddeyo sente mmeka wafunyemu ki de Kabaata I respect you nekyo kisusse wenviriddeyo kisusse ne ku kakono wakuba mu kakono omuliro wakuma mu kakono omuliro to an extent netekayo n'omusango kakono nze sinaba muvaako oba mafina yamuwa sente oba nze sinaba muvaako bantu bangi bakozeko interview ngozo bakubira amasimu era gwabadde no kubano ugundi jeri video nti watunodde mu kamera wafunyemu ki bakwaddeyo ki interview nti tukwabadde ntukubasondera sente interview no newe nali kutte emitwalo 10 oba kakade n'enkabawa kale tekasobola kujjawo kiri interview no babadde baleta kumanya nsobi gye bakola okwetonda kumanya nsobi gye bakola ku fangoni Kabaata tubeeremu amagezi togezza mutwe tubeeremu amagezi okola interview no kumanya nsobi abaana bakola ki betonde ndina mukogerezaganya funa alien atisiko tubatwali betonde kale no bana bati bali kufango nenga kivuddewo nga abasonyiye interview tenamayo ya desawe 5 oli kuli wafunyemu ki everere bantu bangi abavuddeyo nga baagala okuyamba bana abaana lindako wahitawo omwezi obuuze nti watuna mu interview ya SB4 wafunamu ki mutulemesezza okukola izi interview Kabaata gwe otumesezza okukola izi interview ku bantu abantu batunoonya n'obasindike waka bata mugende waka Kabaata nga tuwala ebintu nga bino ovuddeyo oyonoonya ba YouTuber oyonoonya abama TV Kabaata tetukulumbangako sikulumbangako wabula twesonyiwe nze nesonyiwa yes ndi mubi sikusanyusa bintu byokola tobyagala ne omuntu abanga nnoonyeza abana reason lwacha nnoonyeza nawe gyoli linda lwana kunoonya nchidamu nona kutesana nemba bana abana emitwalo 10 oba emitwalo 2 oba ki ate sijajizo balira mu kamera kulaga nti mbawadde so lekera okulembeza otadde mentality mu bantu otadde mentality mu baana ntukusabiriza gwoletedde abaana okusabiriza otadde mu mentality nti SB4 anajja kutunza mu kamera musabe sente agenda kuwa sente otekwa okufuna sente mitwalo 10 gyoyagala mpe gudo asobola okufuna education mu interview eyo asobola okufuna mu ebyamakulu mu interview eyo wale nti just ne alien wabanga tugeze nti gudo yakola ekikyamu oba swaba kyamu kakola ekikyamu alien yamunyigira basi okubulwa emirembe ne wabanga abasonyiye ku mutima n'abasonyiwa basobola obulamu busobola okutambula so jamu bantu mentality eyo eya sente temala byonna biji basobola okwogerako Kabaata naye kankuleke okwewala empalana kankuleke muba TikTok aboyina kumanyira apo kunoze na good sirimu omanye mugenda ne muntu ankula nga nsirise no mane mugambe kyekikazi kya sama Kabaata tohade tokkirizibwa kuyimirira ku live yo nonjogerako nze sikunonyanga ko wanonya wange ku apartment je nali nsula nze nali e Kampala siberanga ko munako Kabaata nkulinako data naye nkusaba bwo otudde ku live zone nze nesunwa nzokuvayo ne defendinga Salimu owekata sina musango gwenazza owoza milioni 2 kitundu nganze nali nkubiddeko Salimu owekata timo nakwata milioni ze mukaga nazimpa nga tabina na muntu gwagambye nti Asia yazze nga azunge wange nasaba milioni mukaga muzima nzikirizi okulaba omuntu yenna wali eri ku live ya Kabaata nga mukakkanya wano Kabaata we yali atandika okukuba oluseke ewa Salimu owekata gye yatandikira kituufu nakyo okitegeera kituufu agambye please don't add words ate sinaba ndina mulwadde tagana kugera nnyo esibuli lwennyingira enkosa sinaba timo tugende tusirikirira bana abantu ne balowooza nti fete tuli bantu ate tulumwa Kabaata ekiro Big Jero yakomyewo yagenza namutuza ku live ye n'atandika okummanyira timo tuli mu Dubai nawe muganda wange milioni 2 kitundu zikola nyumba wano Dubai kale wane Dubai ne bobeera ne milioni 7 tosobola kufuna nyumba ya cheki osobola alikumanyira nyumba jali okwogera ko yatukostinga almost omutwalo gumu mu kasanvu ogwe Dubai nze Kabaata nze tonja Samira mwenna
muliba oli kasajja kakulu na kali akakaza akakulu nge mwali mwegaso okwagalo okunzikakanya ku app kuno ne mulemerwa nze temunzungirako ate n'ekirala nze sirina musawo muganda wabula ndina Katonda nze Kabata wantege ettalo nga kakazi ko ku kyalo kali kuwadde kubanga agwe yavuga emmotoka n'ojja paka ewange gye nali nsula n'endwala ekigere katono nfwe n'ekizimba n'ekizimbulukuka n'ekikomeeri n'ensirika olowooza nti nze ndi musiru sitegeera tokomye ku ekyo yagala kunjasamira mbu kulwokuba navuddeyo n'empolereza salimu owikkata kambabuulireko mu bulamu bw'owangalanga n'omuntu n'omanya nti alina kyakumanyiiko omuntu oyo omwegenderezanga nnyo unless bubeere beegendereza nnyo ku bbanga lye muwangala n'abantu baleme bamanyako bye bamamanyiiko tuli bantu tunyiika ate olaba n'ebintu byabwe byabalema mmwe bennyini okutereka mbufe tubimanye mulooza ffe abagenda obbisiriikirira oyo Kabata alya mu lulime ne mu luzike obanga ku muntu ayisa olulimi mu bbina erifuluma bbi ate n'aluyisa n'abaana wafuluma omusiro ye Kabata Wano yagenda ne yegatta n'akakazi k'oku kyalo nga balowooza obadde oni fala mboyo omugisi yakabambale tetagenda kunsobola kukuba erinnya lyange paka kugwa wansi kati akakazi k'oku kyalo kaddawa mweta muzanyisanga amaanyi ga media wano media tulineko abantu nga wasituka n'ayogera tolinawo ogenda kutuula ogambenti nze gundi nze nagudi nze mwogeza mazima nze nga wekusanga ngo pama bwe ngenda okujjako ogereko nti namusanze Timo nga pama Kawuli media itaddemu eddogo Kabata nga nkubira essimu tuli mu lutalo lw'akakazi k'oku kyalo sagala nziremu kukatuukiriza amannya Kabata nga nkubira essimu ebiseera nali navaayo ebuziga nga Medi yampangisiza apartment 1 opposite Makindye Secondary School ku kyambuka ganaafa road eyo kalina gye mulaba nga ng'oli ku kkubo mu maaso ga Makindye Junior Academy nali nsula ku floor ya 2 Kabata nga nkubira wayiseewo wiiki nga naku nga nnyo we nava mukomera nga fulufiga nzigyeko emisango nvuddeyo nkuba omukazi Kabata nga nkubira agamba doni ndagala kusisinkana kati by then nalina PR wange nga sisobola kufuluma wange nga sose kumukubira simu nga mukubira nga mugamba omanyi ki omusajja gwe bayita Kabata w'oku TikTok ankubidde agamba alina ensonga zaagala okuŋŋamba oze nga nfuluma ewaka waliwo omwana gwe baali banteekako antambulirako ow'eppiki Kabata ya parking awo ku gundi ku Silverback oba mumanyi weyo baale Makindye awo gundi wizo watera okubeera ku Silverback awe Makindye we ya parkinga nenzikirira okuva ewange nevujja nemusisinkana kuyingira emotoka atandika okumbuza ebyakakazi nazijjawo nanvugako nantwala ku Supreme Supermarket byonna mbirinda bino byenjogerako nenyingira supermarket oba nalondayo kinzijukira omukebe gwa bisikiti oba nabiki ebirala abatanga asasula atanga nvuga ng'atudda kati tetwakyama wange kwalega bulezi bwefuti nemune wali mu kkono we yali akyukira bwe twayimirira gwe Kabata gwe toddamu okummanyira kandekerawo toddamu okummanyira n'okunjasamira kino kikugamba nkyali mulwadde sinaawona bannange Kabata kyusa empisa nze nga nze omanya I speak out kuba sina kuno gwe neegombako ku platform ku TikTok Kabata kyusa empisa wobanga ocreatinga enemy on TikTok togenda kumalako for 3 years ate nga TikTok okyajagala Kabata tewali muntu agenda kwasamira akubuulira amazima nze kankubuulire nga nze queen of social media kyusa empisa kati otandise n'okuleeta nantume abulirire ebyenfuli ku platform yo abulirire ebyenfuli nobeera ng'oli mu video weebuzaabuza abantu bakukomentinga naye nga kyebalina mu mutima balina kirala ku ggwe bakutunuulira bulala zino views otyaba osobola okubeerako ne views nga 2,000 naye nga abasinga bonna bakukeneka bwe bati bakukeneka nga bakkowa naye nga bakukeneka n'abagagga b'obadde ogamba bajja okujja ku platform yo they will reduce one by one buli mwezi oba buli mwezi ng'oluzinga abayamba abantu 2 that is kaput you are kaput Kabata weefiriza ebirungi ku TikTok the enmity let the bloggers be the YouTube bloggers be because they play their role nawe wenyini beera wogamba omanyi nina okwatagana n'abantu bano Kabata katumuteeke jaja omuntu yagatewe nekafuna ekinnya kuva ku sawa 3 paka 11 ez'okumakya kwemu ey'okumakya oli ku live okolako mulimu ki boleeta bano bakwese mu gyakula live yange lamatumulage nti nsobola okufuna abantu abalala tetubimanyi audio nja kuzita fakkini okolera otya lama Bujangu live mulage nti sebali bamberawo ne jasi mubastalima tebadda ku live yange ogenda okubira abantu buli muntu gomula ku live ya Kabata yamuyita mujja tugende ku live
So ino musinza request kangende wakabata. Toyina mukka bokubisa live. Just ofuwa bufuyi gwa mwoyo. Tetumanyira. Njasaamiririra. Yo balama bakwata kati ku mukono. Kalifukidde ekizimba wansi. Nze nja kukuwa paka. Nja kuwa. Kasema afina bwali wanche jamulabya kwa iPhone. Nja kuwa mwena muli bantu be. Nenze nja kuwa. Togena kulemesa banno baneno. Teri kigenda ku SB4 media kabata kuyekera katwa mafina. Lwa mama fina. Nechiba cyo kigenda kimaliriza. Bangina ku site mafina ampayo nzigalenze je mehe wanu wakatandika kyogamba wiki mjo bado sondera mu nyumba kyogamba kisonze kateri kugala eriko okugalwa lwango likabi wiki mjo sondera mu nyumba waguze protein basi mu musingi kateri tuse kumugala mula byenno okujana okupoti yakubannamwe anda oyo jitu yanejamu n'ekituli egendo vange ekyuma omukka tomanyira weso ni wese before media alisi before media takwata nako tasawa omuyingirizamu bobolesa omuntu omuyamba mutandike kumboze to kutemubuza mbwe ofunyeyo meka no muliamu mu pocket ebigambo kataze Uganda agenda kola wache mukibiti nagule mod nagamba kankanso ne motoka kubulide munge mukwano gwe mubane musonene motoka nyagala obumbi 10 musonene motoka 10 lama mazo kwitya munga mukwano gwe mu WhatsApp nojja no mulimirira kajirita stop it white air full stop toss your head down put your head down and focus your life fucking shit entertain chimanyira muna mubulide gamanyali bulya mujjajawe mukulu munne munenja kujja live ye nemeseza bentulekana nekanze je nja kola live abana bansonde kamato kawo ngule airport pick up taba kubaje kama mama oyo lama yasenga kati musajja watu aliamu neduka mango ne motoka namuna mutisonde mango kumbe lama agenda bikola amazo kuyitiramu white air first focus on your life and your years before start to use nonsense energy and stupidness bound. Focus your life and how many years you have before start to stab the people. Bound. Stupidness. How old are you to fight with Ulama? And SB4 media. Judge Jansi Nancy kajirita waya. Stop it. Kali abanabo luseke mungalo. Mukase biyo yagala. Kali kuli kamanyira munne.